amanyi oluganda obulungi n'odduwoomesa ekite kitava ku ssengejjero kifuuka wankindo. Mumpulidde bulungi nnyo. So njala bategeeza mubeere temutya temukuwa pressure abanno bo batimba babasindika nga bulijjo gye bali mu best interest zaabwe. Nange ndi mu best interest za Katonda okubanga nkuuma nange okwekuuma okwebereramu. Nembagamba nti wano ndiddewo nnyo era nandiyagadde okuvaawo. Yesu lwaki nasindisa obubaka ku buli muntu yenna ne mugabe muntu yenna ali mu nsi yonna oyagala enkyukakyuka ng'olina any possible way gy'osobola okweyambisa okulaba nti nva wano osobola okubanga ogikozesa okunnyamba era njala kubaza mwena bagezezzaako n'abali mu kukola okusala entotto mu balinyuma balire ddala mukitegedde bulungi nnyo. Ekyomala okitegeera kati lwaki njala bategeeza teri asobola kundipootinga ku nziza Uganda tekisoboka. Njagala mbeere kiriya teri asobola kunzijja wano kundipootinga Uganda tekisoboka. Ku lw'amaanyi gammwe obuvumu n'amaanyi g'ensi yonna tebasobola kunziza Uganda kyensobola obbagamba bakyankuuma wano. Wabula nga bwe nabagambye nti nduddewo nnyo njagala kuvaawo olw'ensonga nabagambye banyuma passport ya Uganda ebisigadde byabisobola binyumya nga bwe mbagambye kubanga buli nsi erina amateeka gayo n'ebiragiro nenga bankuma. So njala bagamba saagala mweraliikirire nti oba basobola okukola ki okunzeeka ekyo tekiriyo wabula kyo kiri ekyokunjigga okunzita ekyo kyo kiri mikono gyabwe ate nze ndi mikono gya Katonda asobola okunkuuma. Njagadde mmanye era mbeere bagumu ekyokugandi bagenda kuntikka tekisoboka tekiriyo. Buli kimu kiri kiriya ekyabatembe basindika okujja okunzita kirimu interest zaabwe nze ndi mikono gya Katonda ninange ng'omuntu nina okwebereramu okulaba nti ki neekuuma kyenjagadde okukola clarification ku nsonga eyo. So gwe nabadde eralikira nti bagenda kuntikka banze Kampala banze Uganda tekisoboka. Kyenjagadde mutegere bulungi nnyo wabula nyongero kikkatita nti wano nduddewo nnyo nina okuvaawo kyendabagambye nduddewo nnyo nina okuvaawo olw'ensonga nti ekite kitava ku ssengejjero wattu kifuuka wankindo. Amanyi oluganda obulungi n'odduwoomesa ekite kitava ku ssengejjero kifuuka wankindo. Mumpulidde bulungi nnyo. So njala bategeeza mubeere temutya temukuwa pressure abanno bo batimba babasindika nga bulijjo gye bali mu best interest zaabwe. Nange ndi mu best interest za Katonda okubanga nkuuma nange okwekuuma okwebereramu. Nembagamba nti wano ndiddewo nnyo era nandiyagadde okuvaawo. Yesu lwaki nasindisa obubaka ku buli muntu yenna ne mugabe muntu yenna ali mu nsi yonna oyagala enkyukakyuka ng'olina any possible way gy'osobola okweyambisa okulaba nti nva wano osobola okubanga ogikozesa okunnyamba era njala kubaza mwena bagezezzaako n'abali mu kukola okusala entotto mu balinyuma balire ddala mukitegedde bulungi nnyo. Ekyomala okitegeera kati lwaki njala bategeeza teri asobola kundipootinga ku nziza Uganda tekisoboka. Njagala mbeere kiriya teri asobola kunzijja wano kundipootinga Uganda tekisoboka. Ku lw'amaanyi gammwe obuvumu n'amaanyi g'ensi yonna tebasobola kunziza Uganda kyensobola obbagamba bakyankuuma wano. Wabula nga bwe nabagambye nti nduddewo nnyo njagala kuvaawo olw'ensonga nabagambye banyuma passport ya Uganda ebisigadde byabisobola binyumya nga bwe mbagambye kubanga buli nsi erina amateeka gayo n'ebiragiro nenga bankuma. So njala bagamba saagala mweraliikirire nti oba basobola okukola ki okunzeeka ekyo tekiriyo wabula kyo kiri ekyokunjigga okunzita ekyo kyo kiri mikono gyabwe ate nze ndi mikono gya Katonda asobola okunkuuma. Njagadde mmanye era mbeere bagumu ekyokugandi bagenda kuntikka tekisoboka tekiriyo. Buli kimu kiri kiriya ekyabatembe basindika okujja okunzita kirimu interest zaabwe nze ndi mikono gya Katonda ninange ng'omuntu nina okwebereramu okulaba nti ki neekuuma kyenjagadde okukola clarification ku nsonga eyo. So gwe nabadde eralikira nti bagenda kuntikka banze Kampala banze Uganda tekisoboka. Kyenjagadde mutegere bulungi nnyo wabula nyongero kikkatita nti wano nduddewo nnyo nina okuvaawo kyendabagambye nduddewo nnyo nina okuvaawo olw'ensonga nti ekite kitava ku ssengejjero wattu kifuuka wankindo. Amanyi oluganda obulungi n'odduwoomesa ekite kitava ku ssengejjero kifuuka wankindo. Mumpulidde bulungi nnyo. So njala bategeeza mubeere temutya temukuwa pressure abanno bo batimba babasindika nga bulijjo gye bali
mu best interest za nange mu best interest za Katonda okubanga akuuma nange okwekuuma okwebereramu nemba gamba nti wano ndiddewo nnyo era nandiyagadde okuvaawo